Yes. Eso muyimbi w'eggwanga. Obulambo gamba kutya? Obulambo bulungi nnyo gamba otya tuli bulungi ekivulu kikuuba. Yes. Napo tukusanze ku Uganda Baati, one of those biggest factories we know in Uganda. Soko tubuye, what is the process here and what's not happening? Of course, ngabo manyi nti kati ennaku tusigaza mbale era sijaga nti ndi wa mukisa, but ndi so happy that my fans all over supporting abagula tables already baguze tables and era essanyu lye nnina olunaku olwaleero is Uganda Baati Egguze table ne tickets for staff abakozi kuba manyi balina abakozi ba employing abantu bangi nnyo, and I'm happy that most of them are my fans kubanga over the weekend na performing ku event end of year party era vibe yali nnungi nnyo. I had so much fun era ne bansuubiza okunsupportinga. What the reason I'm here today. Lwaki corporate companies ez'amaanyi nnyo zeesiga nnyo brand yo and relationship yo nazo a drawing work from where to where? Well, years of time. What is the magic? Otunuya by'okunywa olina ekyamaanyi buli kyokwatako. Yes. Nkyebaliza Mukama and of course my fans because byonna bitandikira eyo bakusupportinga music n'atambula because osanga singa sa performing ku end of year party ate nga end of year party era staff be banonda kuba bangamba bakuba akalulu ne bateekayo abayimbi bangi naye bona obulu bwajja wa Spice Diana nga gwe baagala performing nga ba celebrating okukola ennyo omwaka guno. So kitegeeza nti bafaani bange bambi and by all means era company okwatagana naawe it starts from ku ground abantu bakulaba batya bakwagala kyenkana ki bakukiririzaamu kyenkana wa because we've moved around office. Actually office tindabizi sira office ina gym baina lounge wano tuli lounge yabwe birala te normally zino companies ezibanga bakola mu bintu bino byolaba by'amaanyi bya kakalukana bagamba nti bafocusinga kukola, but they have a gym, they have a lounge yonna ntambuddeyo and when mbadde ntuka bambi they are really happy to see me here. Kinzizaamu amaanyi era tickets like ziguliddwa for the staff ne table. Omukwano gwolaga abayimbi banno reflecting the back mu ngeri gye pushinga mutabadde ku Sunday abopate ne buli yabadde alinnyako ng'alaga nti napushinga 13. Are you reaping out of your good heart? Yeah, obviously. I mean, always. It's the reason I'm here. I'm still going. Kubanga cho siga cho kungula. Ekyo kigamba nnyo abantu osiga obuchayi ojja kungula buchayi. Osiga omukwano ojja kungula mukwano. Yes, so mbebaza bonna abayimbi aba pushinze concert yange batandika dda mbeera ndi awo nga olaba omuyimbi ataddeyo something nuga bambi. So mbebaza nnyo. Of course ne team yange management yange bateekayo nnyo omwoyo. Roger is always on ground to make sure that the concert ebeera ku matu ne mu maaso g'abantu, so yeah. Okubya events nyingi nnyo country wide ne mu nsi yonna, but njagala ombuulire ku ntobo y'omutima gwo. How do you feel wetwogera Spice Diana Lugogo? Akatima of course kakatujjamu, but that's me always. Nze njagala nnyo neteka nnyo ku pressure nemba mmanyi nti something is going to come out perfectly. Mba nina kiri nti njagala nkole the best. So wesanga nga omuntu agamba but you're doing it like the way you're supposed to. Kakugamba kubanga oyagala tusinga. So I'm excited, at the same time I'm very nervous because it's my first concert in a stadium. And obeera oli agamba nekinavayo kitya, but we've invested in so much kubanga stage gye tugenda okuleeta ne sound. So far what we've spent, of course sound ava Nairobi, bimu bigenda kuva wano to supporting abana beweka, then sound engineers bava South Africa, abala bava Nairobi, abala bava mu America, and you're gonna see them. They'll fly in here. Freedom City nenyirira era omulabi yali agadde omusigire ekifaananyi olaba osaba Freedom City nenyirira ate nalabyo olina obwana obuzina for over 50 dancers. Uganda asuubire ki that the choreography? Trust me, buli ky'olaba kijja kuba kipya. Ojja kuba tokirangako ku Cricket Oval, because for me it's not just coming on stage and sing. I want to showcase
what a concert should be like. Kubanga concert erina okuba ng'embagayo. Olina oteekamu everything kyonna ky'olowoozako kiteekemu. When it's a stage teweekekkereza. Bwe kiba nga stage ya million 2 gijjeeyo if you can afford it. Situnulidde kufuna ssente mu concert. Sikitunuliranga nako. I think me and my team bwe tukola concert tetutunulira kufuna ssente. I want to give my fans the best. Ssente nja zifuna oluvannyuma. Byenfunyemu ssente si concert. But nze mba njagala nkikolere fani wange nti olumu ngenda embalala ne ngenda jinja ne nyimba nenvaayo nyimba mukaaga nyimba 3 ndi ku rush I'm running away for another show. But a concert mbeera awo nga kyange me and my fans. So njagala showcasing ekibayita concert bweyina okubeera. Wabitandika omwaka guno nga tugenda maliriza ebyabakyala okuddamu okukolagana mu business ne bajjawo hard feelings on nsinga hips on nsinga kyo nsinga music. Relationship yo it's getting stronger every day. Shiba Karungi twakirabye ne ku Serena. Secondly ne Lydia Jasmine yavuyo na kwendosinga. Talk about them. I think nga bwe nkugambye nti kyosiga kyokungula. Because Serena nakola amazina yaddala amazina ngo gajja kulo kikyaliwa. Amazina bujonga zina but you know ebiseera ebisinga when it's a show it's a performance y'omuntu newabanga si show yo like kitekemu okwagala because kyolaga wali era that's you you know so nze always njagala nnyo okusupportinga abannange because I know when it comes to me nabo bayiwayo omubiri ko omuntu ajja kujjukira kye bamukolera nze nyimbe concert z'abayimbi sizibala Nimba nina concert yange nsobola okweza ngamba I know what it means to have someone aja na supporting kubanga bogama nti osasula abayimbi oyinza okuspendinga buwanana you can't afford someone shibo jamu sasula milioni meka 15 aja kuimbire concert Palace omwemeka King Saha omwemeka that's a lot of money necho ino bawa nayi babeererawo nabajja kukola ki kubeererawo so I believe in working together that's been me weewaawo nti bibaawo omuntu omu abaalabanga obono katumwogereko kyekibi kubanga tekiriiwo and they will create something kwanza jja kunonya kyongeyako nga tokiraba because kwana badde mu comment section ngo akasita watadde Jasmine ngamba wanensi weeraze kukolagana for it's been there naye olumu abantu tebakyagala bagala byonoonese era balaba wenkolagana awantu bajja digging deep okulaba nga bafunamu at least ebituli but era nze nkirekawo because I know myself era mbamanya kijja kuvaawo ekyo nakyakaseera buseera temuzesula business y'abasajja because abasajja bangambe badde bapika ebintu no way I don't think babipika but munsi trust me wabaawo ekirungi n'ekibi buli wali ekirungi wabaawo ekibi kati ebyo tubisuubiremu mu business bibaamu. We are coming to the end of this year. Biki by'oyinza okwebaliza Katonda by'osobodde okutuukako nga twakava mu COVID for the whole of this year? Mwebaza olw'obulamu of course n'okuddamu okukola kuba kitwakaabirira nga tuddemu tukole the fact that tuli balamu ate twaddamu okukola oba ofuna kitono oba oyingiza kyenkanawa as long as okola ki okola so ebirala byonna bigoberera. Omwagizi wakwagala tusubire mu Uganda we ya Christmas takusuubira kulabako Kampala olw'okuba n'ekifo mbaddemu mu Kampala naye era sigenda kuba ndoza tonandaba nnyo ku bulango bwonna bwa Christmas because normally tubeera mu January nga 20 kati nga oba osobola okuyimbayimbayo wano mu Christmas but my concert is really so close tuva mu New Year's ate next week tuba tudda mu concert yange so kinnumye nnyo okuba nga sobodde kusanyukana mu Christmas nja kubeera out of Kampala njaba Mbale ku New Year's then nja kuba Tororo side eyo yes naye after the concert nja kuddamu kwasaganye buli kimu normally tegeze no concert eringa mbaga yo definitely cricket over ogimanyi it's every artist's dream. It's every artist's dream, trust me. Nekati wotunya Spice wa lero n'oli wa 2015 kyeje kugira mutwe mukama mwebaza ne bafani bange kubanga sinzo omu si kyali omu twatandikira front page waliyo concert yange front page kati kuba mwaka faananyi neje wasembyeyo okulaba ku Freedom City kitegeeza mukama akola ate ne bafani basalawo kwagala bambi era kyensaba ne guno omwaka ogujja tukole history. Harmonize atuka sawa meka sinnamanya ninja kuba mbawa updates